Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza mujje baliko gyonna gye mutussako engalo basasiyako mwenna bayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakoziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano manya nze Omumbejja Aisha Nassolo mantuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemma nkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde olimu okubeera nga omissing out updates yes naye nga amawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga ate gasatulatinga naddala ku mukutu ogwa Facebook geega mukyala wa Mariachi okubeera mbu yafudde Ekyengendo soko okutangaza mu mukwano gwange nti mukyala wa Mariachi tannafa era akyali mulamu bulungi nnyo enkuyege zikyamukubira enduulu waliwo omuntu bw'atyo eyeerimbika mu fake page era bw'atyo n'agituuma Mc Mariachi omuntu oyo yavuddeyo olunaku lw'eggulo bw'atyo ne yeefula nti ye Mc Mariachi era n'abika mukyala wa Mc Mariachi nga wandiiseko ebigambo ebyo nga nawe screenshot eyo munnange woogirengera ku screen yo essaawa eno yennyini munnange yawandiiseeko nti eno wiiki sirigyerabira rest well my dear wife era bw'atyo n'ateekako mbu weebale kundaga nsi eno kwegamba mu bufunze ng'alaga mukyala we afudde era bw'atyo ng'amubika abantu abasinga obungi ne bavaayo ne bakomenti nga rest in peace n'ebigenderako paka ate munnange we twakizudde nti ono si ye Mc Mariachi wabula page eno ebadde erudde ebbanga ng'ekozesebwa era nga bo balowooza abagoberera nga balowooza nti bagoberera Mc Mariachi so nga ate munnange si ye Mc Mariachi era abasinga obungi amaaso gaazibuse oluvannyuma lw'eggulire linene okubeera nga lyateereddwa ku page eyo ng'oli yefudde nti Mc Mariachi era nga munnange akola ki abika mukyala we kati nno bannange tukomye ebintu binene by'okubeera nga tubika abantu b'abantu gwe naye kubisaamu akafaananyi otambulatambula ku Facebook oli n'abika omwana wo oli n'abika muganda wo oli n'abika maama wo oba oli n'akubika gwe kennyini nti munnange wafudde tulekerawo ebintu binene by'okubeera nga tubika abantu omuntu sooka okonfaminge nti afudde omubike simanyi lwaki tuli nnyo ku bwangu bw'okubeera nga tufiisa abantu nti gundi afudde ne tumubika tuwulira buulizi nti gundi mulwadde amangu ago ne tuyiwawo eggulire nti gundi afudde banange ebintu ebyo si birungi kuggwa kikoze ng'ogenda obikaabika abantu n'opostinga n'omala obudde ng'opostinga nga gundi bwafudde naye ate nawe wekiri kutuukako nga wuwo gwe babika oba nga gwe kennyini gwe babise munnange ojja tegeera obulumi bw'ekyo kubanga ekisookera ddala oyo gw'oba obise waabiraba aba muli alaba nga atalina mugaso mu nsi kwegamba balaba nga abantu oba abamwagaliza okufa talina mugaso atandika n'okwebuuza oba nina kibi ki kye nakola abantu okubeera nga banjagaliza okufa gwe naawe weeteeke mu bigere ebyo mukwano gwange muze gunene ogw'okubikaabika abantu simanyi wa gye gwatandikira naye mbadde nsaba bambi tugukomye mu bwangu nga we tusobola esonga ate ebyo tubitadde ku bbali amawulire still agakyatrendingira ddala ku mikutu egy'enjawulo ng'ega Bruno K munnange okwegaana omwana eyayitibwa Seth Kiggundu waliwo nno bangi nnyo abavuddeyo ne babeera nga ate bamutabukira ku nsonga zino mawulire mangi nnyo gakyafuluma bagamba nti bagenze ku DNA era butereevu tulinze biki ate ebigenda okuvayo mu DNA waliwo awo omukyala avuddeyo ayitibwa Emily Smith bw'atyo ayina bingi nnyo byagenze mu maaso n'okubeera nga ate ayogerako ku nsonga zino ngenda kuba nkulekerako akatambike jjamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange bireke wabbali subscribe nga gwatannabateekako akadde like nga video eno naye nga goodbye for now toseetuka gwe mulipizi jangu wano ngamba ono mulipizi w'oku cyberspace jangu wano gwe n'alipira kino ng'anoonya mikisa nkusekeredde ze sirabangako omuntu alina kisiraani ng'ono ono omwana alina vocals he's got vocals I can't deny that banaye I'm sorry ge mazima naye ebyokuyimba biganye kati n'abeera mu kulipira buli kasannyalaze kalabye n'akalipira akanyunyunte wano yalipira bamuunya n'alipira ono omuzeeyi wa connect to connect naye kakati olumala obbanyunyutamu akasannyalaze n'abakasukawo he's a user mbadde ngenda kuwemula naye sijja he's a effing user ono gwe mulaba naye alina okwetereeza tujja bagolera entumba bantu mmwe ono mulipizi gwe mulaba bafuna bano abantu abatungira obwo busuuti obwo bufitting obwo ne bubalaga amakudde obwo kati buli bwe balaba alina akasannyalaze nga amwetipako nga bamwambaza obwo obusuuti bwabwe
nga bakola ki nga bamusala enviiri nga bagamba bamuyambi n'abantu abaweereza ssente baavaayo ne bacomplaininga nti tebafuna na ssente naye mwena ne mumukkiriza ne mugamba nti bambi anti kati abajjeyo abawadde ku masuuti. What is masuuti ng'omuntu talina kyagenda kulya afterwards? You want to bet me tino wemugendayo ne mubalaba abantu naddala bamuunya. They are still wearing those suits or looking crisp and smart as they were looking when he was flaunting them all over the internet. Is that what you're trying to tell me? Nechidala. Muntu gwe okabiza abakazi. Omukazi bw'akaabiranga ku lubuto. Eyo balayi yennyini omukazi bw'akaabiranga ku lubuto omusajja you the young lads mba advising I advise you don't let a woman cry on your pregnancy ng'akaabira gwe eyo balayi kyekisiraani kyennyini kitawanya abavubuka b'ennaku zino kyovula baabulwa emirimu baabulwa ssente ne bwakola ka bizinesi kagwa bugwi ne bwakola ki kyonna kigwa bugwi n'obwogende wasimanyi n'olima ebijja era bigaana ne bwogenda mu church n'ofukamira n'osaba sala era bigaana maziga gaba bakazi ku mbuto. Why do you think abazungu they treat their wives like princesses nga bali mbuto? Mulowooza basiru omukazi amukwata ng'ekyateeka omukazi ng'ali lubuto paka omwana bw'avaamu awo ne muddayo ku nnomo ey'okweyuza naye omukazi bw'afuna olubuto they don't let tears fall okubagwirako. Ono muli pizi yakaabya abakazi gye bali babo bavuddeyo n'abaana bakwe talabirira abaana be ono wambwa deadbeat that ono gwe mulaba talabirira abaana be n'oyo Briella gwaliko bamukakamukake omukazi yali anaatera n'okufa naye nga taweereza buyambi talabirira mwana omukazi nga yakola buli kimu ng'ono wambwa yagana okulabirira omwana. Omukazi singa teyavaayo okwekubira ndulu mu mawulire oyo Briella yandibadde ali anfuufu kambabulire. Rest in peace bambi mami Briella sikogedeko bubi naye omukazi yakaaba omukazi yalagira nga yeewoza kimu nze ndi celebrity tebankwatako tebaŋŋambako okitegeera nga bwatyo bwamutiisatiisa olw'okuba munaye they are very naive and very okitegeera they are ignorant. Naye muntu gwe tewali kikubonyaabonya kirala but amaziga g'abaana bo omukazi singa teyavaayo kwekubira nduulu n'alajjano omwana we bambi singa kati ali anfufu. Thanks for gundi nakazi wokumu adoptinga bambi naye era because there are so many single fathers kachumanga akuzizo we waliwo no presenter wa radio what is his name again on yesimbawo ne bigana naye he's a single father. There are so many of celebrities who are single parents single fathers yechechi mugano okulabirira abaana be tatugamba omasemansa abaana mansiza abaana nogula bate bonna tabalabirira. He's using the media as a weapon to try and fend off these women. Naye kankubulire bye bisiraani ebikugoberera musajja gwe ne bw'okola otya ne bw'oyimba otya you go vocals naye kisiraani kw'otudde ogwa ne mu ntamu laba amakudde gonna bano bwe bagwa mu ntamu aba amakudde kasita olaba omusajja nga amera amakudde ng'omanya oyo ye yafumba awaka asooka kwetoolerako neyekkusa overeating ne bw'ogenda mu jimu agamakudde ago ag'abasajja abo bagwa mu ntamu abo abafumba awaka be bawasa teganya jegalaga kuba yasooka okweyolerako ne bwogenda mu gym agamakudde very hard to get rid of it very very hard. Ono omusajja gwe mulaba gundi fire ono mbata bwe yakuwa oluyimba lwa fire ne tulwogerako ne tugira naye era nagenda okulaba nga naye afuddeyo naye alukubye banaye omusajja alipira naye nga alukubye ate era bwe yalukwatako bwati bwe lute we lwazikirira terwatuuka na nansana oba lwatuuke nansana sirowooza. Bisirani musajja gwe weesortinge look after your kids you have kids kati lwaki oteekamu egundi yo mu gundi z'abantu nga togenda n'oyiwamu amazzi nga togenda kukola kikulabirira bye baana basunza n'endwadde lwaki oba tolabirira baana bo ng'ovudde ne ku luyimba yakozesa the death of his baby mother oyo mama wa Briella n'agikozesa nga sympathy n'agiridinga on n'yekabya obuzigo obw'ekirogo ng'ate yali tamwagala ye kennyini udio zaavaayo ng'amulangira amutiisatiisa nga tayagala kuweereza mwana buyambi n'aridinga kati ne baleeta bambi ka Briella the world fell in love with Briella kati era n'akalipira akaana ke kennyini n'akalipira omusajja ono very bad person. Change your ways. Look after your kids. If you know you don't want to look after kids, don't have sex or have
protected sex. Period. Kiri simple. Watu yagala kulabira bana teekako kondomu oba tewegatta. Advice zensobola okuwa mulipizi ddayo ku drawing board. You're still a young lad, ddayo ku drawing board. Come out with your originality. Abantu bajja kwagalirayo in your original gundi. Bino byokukopa nebyokusikinga okunyunyuta amasanyalaze g'abantu biki. Ddayo labirira abaana bo first of all. Sort yourself out in that situation. Then ddayo ku drawing board okomewo with your original gundi. Your originality nga yo. Abantu bajja kwagalirayo. It's not too late. Kuba you got vocals. Izasa ati oyina ekisiraani ebyo. Weetondere abakazi beetondere okoleki. Wona osaba essaala zitya, it will not change anything. Engeri gy'otandika okufukambira n'osaba Katonda essaala nga gwe kennyini abaana bo tobalabirira. Charity begins at home. Need to look after your kids.